naye nga bwe ŋŋambye birigenda okuggwa ng'ensi etegedde ani kapere wakati wo ne gwe wali olowooza nti kapere. Ate si kiseera kiwanvu bwe twava mu kulonda wakati awo nga ntulugunyizibwa ne bapuleeya bo bwe wayiwamu essente nnyingi ze yeekolera itongwa nzekka. E Nairobi wabadde wasaasaanirawo miliyoni ezisoba mu 2 okunzannya naye nga najja nywedde. Era waliwo ensonga lwaki bwe nagenda e Bulaaya nadda. Ab'e Bulaaya waliwo ensonga lwaki najja. Waliwo ensonga lwaki obuwaŋŋanguse nalonda bwe Kenya. Wakati awo ng'ozannya ebyobufuzi bye eby'ekijjegga nakunnyonnyola vidiyo gye nakola nga twakava mu kulonda nti lekeraawo okunoonya obuyinza mu nnoonya etanoonya buyinza. Nali mmanyi wafuna amagezi agategeera n'okumanya ebikyamu by'obadde okola owithdrawing sinakindi weetondere abo bonna b'obadde osobya naye nkizudde leeti nti tewakuzibwa. Nkizudde leeti nti oli kibanganiya